The Newsroom, where untold story is revealed. Mawulire si malungi yadde akamu n'akeddagala eri bannaffe bannakawempe North kyannaku nnyo nnyini ddala. Obuwanguzi bwa Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola bugenze maaso n'okusazibwamu kooti enkulu. Wuliriza ekyamazima matuufu kaseera. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Seera kanaku nnyo nnyini ddala eri abantu abafiirwa obulamu bwabwe, abafiirwa ebintu byabwe, bangi nga bakosefu bakyali ku miggo, abalala nga bali ku bitanda, abagenda maaso n'okukwatibwa ne bakubwa ne bayisibwa mu mbeera embi yonna. Akadde kano kooti egenze maaso n'okuba ng'esala omusango in favor of Nambi Farida Kigongo monna NRM, era kooti n'eragira bagende maaso n'okuba nga akakiiko k'ebyokulonda kagenda maaso n'okuddamu otegeka okulonda kuno. Omusajja watutawezezaayo yadde myezi 3 mu Parliament, kyannaku nnyo nnyini ddala. N'ebirala bingi mbikuleetedde. Video soko jimpele like yawo nkuwa ebigambo bya Kanso Nalukoola n'ebirala. Then ate naawe agenda maaso n'okubanga otugoberera njagala okusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Video eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ojaba ogikoze bulungi. Then ate nga gwe munooni gw'ogusosola aba video zaffe ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku Beyond the Newsroom. Ensonga semasonga oba oliawo wetuzisosottolera. Awo wennyini nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga ate nkuwa ku bintu nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga ate bitambula okusinziira ku kiwandiiko kino ekigeze maaso n'okubeera nga oba oliawo kifulumizibwa kigamba bwe kiti ebibadde mu kooti olunaku olwaleero. Order of the court. Therefore, in accordance with section 80, then 82, clause 4C and clause 82 of the Parliamentary Elections Act 177, in order, I order as follow: the election of Luyimbazi Elias Nalukoola as direct elected member of Parliament of Kawempe Division in North Constituency in a Kampala district is set aside. The seat for the direct elected member of Parliament of Kawempe Division North Constituency in Kampala dialect is declared vacant. The Electoral Commission is ordered to conduct a fresh election for the direct elected member of Parliament for Kawempe Division North Constituency in Kampala district. That each party shall meet its own costs. N'ateekako omukono Bernard Namanya, judge, ng'ennaku z'omwezi 26. Okusalawo kwa kooti okusinziira ku ssemateeka oba oliawo ow'ebyokulonda omubaka ajjuza ekifo ky'omubaka wa Parliament, omulamuzi ono akoze okusalawo kwe n'alangirira nti ekifo kya Kawempe North kiri vacant oba tekirimu mubaka yenna. Era n'agenda maaso n'okubeera nga awa kooti nga awa akakiiko k'ebyokulonda omwaganyi ogenda maaso n'okubeera nga kategeka okulonda okujja. Era n'ategeeza nti parties zino bbiri oba abantu bombi babiri, Nambi ne Nalukoola, bonna ensimbi eziteekeddwamu mu nsango teri agenda liyirira munne, bonna bajja kubeera nga bazisasula ziri ku luuyi lwabwe. Nalukoola yagenda maaso n'okuwangula akalulu ke Kawempe
nga kali mu mutwalo gumu mukakaaga plus obululu bwe yafuna kwoteeka Nambi mu bululu kanaana gye bwakomekereza mu gazeti nga buweza 9 plus nga mu bufunze nti Nalukoola yali asinga Nambi oboolyawo obululu obwali bugenda mu kanaana. Awo nno Electoral Commission we yasinzirira negamba nti newe tugatta ebisigadde Nalukoola agenze maaso n'okuwangula oboolyawo n'okusinga. Nalangirirwa mu Gwokusatu n'agenda mu Parliament gy'atateesezza yadde emyezi 2 yatuuka mu Parliament ng'egenda mu recess. Nkugambye tasobodde yadde kuteesa ku bbago libaddewo erirumya bannayuganda omutwe. We twogerera kaakano nga kooti emaze okulangirira nti obuwanguzi bwa Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola busaziddwamu. Akalulu kano bwe tukakujjukiza kabaddemu ebintu bingi omuli okuba bannansi emiggo okubula okubatta bangi abaana abagenda maaso n'okubeera nga babonyaabonyezebwa. Mu kalulu kano aka Nalukoola mwe twalabire ekitongole ekya JAT nga kikwata abantu ne kibakuba kibooko misana tukunga n'ayita ku booda bakukuba. Mwe twalabira candidate nga bamuwalula okumujja ku piki ne bamukuba ku ttaka aba JAT ne bamuwalula ne bamusamba ne bateekako n'okumusiba. We twalabira nga abanoonyi b'obululu bakwatibwa ne bakubwa embooko ne babuzibwa abalala ne basuulibwa nga bw'olaba abasajja nga Bakaye Basolo Bawalukagabo n'engeri gye babakwatamu ne babayisaamu. Byonna byali byetobese mu kalulu kano. Akalulu ke twogerako ke twalabiramu emmotoka z'aba RDC nga zijja ku polling stations we zaali tezirina kubeera kubanga baali sibe balina oconducting akalulu ako. Twali tusuubira labaza Electoral Commission zokka. Mwe twalabira baminisita nga Babbalamu nga bakola egyabwe. Mwe twalabira bannamawulire nga bakubwa okubula okubatta. Mwe twalabira ebintu bya bannamawulire nga kamera n'ebirala nga byonoonekebwa nga babyonoona si balala wabula ab'ebyokwerinda. Muno mwe twalabira abasajja abajja n'emmamba ku polling station ne bagoba abantu ne bakwata box ne bazisamba ne bayuza obululu. Kazangola buli omu ebyo abiraba era abijjukira. Abasajja ab'ebyokwerinda abatali nti nno baali baana ba NOP bambadde uniform ya NOP wabula ab'ebyokwerinda bo bennyini ne bakola effujjo eryo. Ani avunaanyizibwa ku nsonga ng'ezo? Anyway, tukunakuwalirako nnyo Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola. Naye ate toggwamu maanyi oboolyawo wakyaliwo omukisa okubeera ekyo ky'oli kubanga omulala ne wagezaako okukijjawo kisigala okyalina upper hand bw'abanga omutonzi yakikuwa. Nga tuvuddeko awo ne wa Kanso Erias Luyimbazi Nalukoola waliwo abaana ababadde bagenda ku trip wali eri e Masaka ku beach ng'etegekeddwa omuvubuka eyeyita Mr. Hugs ku TikTok. Ono nga badde akola trip nnyingi naddala mu bitundu by'ejjinja. Ku luno abaana babadde ku mmotoka ya drone eno nga batudde waggulu katanda bamubayisizzaamu emitwe ng'avuga naye ali bibye. Bwe agendedde maaso n'okubeera ng'ekola accident 5 ne bafiirawo. Naye nga bagamba bangi ku bo bakyagenda maaso n'okutuuka ne kaakano ng'abalala no we bagenda maaso n'ofuba okulaba nga bafuna obujjanjabi. Ebikolwa nga bino oboolyawo okuvugiza ekimama n'essanyu lino eringi liyinza okumaliriza nga likutuusizza ewazibu. So baganda bange tubeere beegendereza nnyo nnyini ddala nga kavidiyo ako bw'okalabye. So abaana bagenze maaso n'okuba nga basaanawo abo abaana bato oboolyawo ababadde bakyagasa eggwanga lyattu Uganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola era nga yanukula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Yavaayo n'amusaba n'amugamba ayogere. Ani yamugamba mbwalangirira abannupu nti baawangula. Avuddeyo n'agamba nti teri yakimugamba okuggyako abawagizi ba NUP abaalinga ku mitimbagano be baayogeranga. Bw'ati bw'ayanukudde. Ate aba NUP okulonda nga kuwedde ne bagamba nti ffe twawangudde. Twagala ddoboozi lya Katikkiro baabyogeranga si mu ngeri ntongole. Naye nga ku mitimbagano kye kiriko ndoza nammwe mwabiraba. Eddoboozi eriva Emmengo lye tulinda si bakulembeze ba NUP be baakyogera naye baali bawagizi ba NUP.
Nembagamba nti ate abanuupu bonga nabo bagamba nti nze nnyina obatuusa ku buwanguzi. Kaakati bano abaabuuza mwami Bobi Wine ekyokuba nti oba nali nteekeddwa omulangirira. Bakibuuza mu Lungereza bagamba out of context. Baali balina okutegeera kye nali ŋŋamba. Ekyo bwe kyali. Kuba abantu baagala nnyo okumanya awagira NRM, awagira Nuupu, awagira ki. Nze mpagira omuntu yenna awagira ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Waliyo abanuupu abaagala obwakabaka. Waliyo ab'NRM abaagala obwakabaka. Kati nze ŋŋamba abantu si nze mbasalirawo. Nze nange nnyina akalulu kamu. Abantu bo balabe omuntu anaagasa Buganda bwe baba balonda. Obubaka bwolekera abantu baffe abali mu America. Abubaka bwendekera abantu abali mu America. Nti mugwe mulaba anaagasa Buganda gwe mwamulonda nange ndina akalulu kamu. So I think Katikkiro oba oliawo ayanukudde ebibuuzo ate nga yeyeeterawo era ebibuuzo ebyo. Kozi yavayo n'agamba banuupu baŋŋamba mbalangirira ebikisinze nangirira byabakama yalangirira n'ebirala ebiringa ebyo. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence Bobi Wine bwe bamukyaza ku radio naye n'avaayo n'agamba ajja tubuulire baani nti nange nabuuza bakulu bannange bwe tukulembera National Unity Platform ne mbabuuza ani yagambye Katikkiro atulangirire ng'ampaawo n'omu agamba nti yenze kati munnaye Katikkiro aveeyo atubuulire omutuufu ali yamugamba okutulangirira. So anyway ebyo nno ne biba bwe bityo. So olwaleero Katikkiro oba oliawo ayanukudde ensonga ezo. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Kasolo atabukidde bamanelanders ng'agamba teriyo ka office ka manerenda ya Dhaka kaina license era ng'agamba bonna we baliwo mu bumenyi bw'amateeka n'emisingo gye basaba abantu bagibasaba mu bumenyi bw'amateeka era n'agamba gwe woogenda wonna twala owa poliisi babakwate. Ne neebuuza lwaki bamanerenda banene we balegaba akasente bannayuganda temugendayo ne muli obusente buno bonna ne mukozesa statement y'omukulu mu kooti nti tebakkirizibwa yampola atya ssente oba oliawo nga tali mateeka nga taliwo mu mateeka leete layisinsi emukkiriza okukola. Bamanerenda bonna mu Uganda tewaliwo n'omu gwe naatadde. Buli gw'olaba bagguddewo talina layisinsi. Zonna nazisiba kati ngenda myaka eki. Buli ali mu kuwola awolera wabweru w'amateeka. Wetambula osange ka office konna akaba manerenda yingiramu n'abasirikale babuuze twagenda layisinsi ekukkiriza okuwola. Ekyokubiri bwe n'abamba wadde layisinsi tewali akkirizibwa kujjako muntu ndaga muntu. Abantu bano bamazeeko eddembe lyabwe tebakyasobola kufuna services. Oli bw'akuggyako ennanga muntu aba akuggyeko eddembe lye ery'okubeera Munnayuganda. Wango batosobola tokyasobola kweyanjula na kweraga toli Munnayuganda. Aba akuggyeko eddembe lye ery'okulonda. Nja kubasaba temuddamu kukikola. Nammwe bamanerenda abali wano nga tetunnaba kubatuukako mu bwangu ddala mukwate ennanga muntu z'abantu muzibaddize. Ate kyenjogera ku bamanerenda Pulezidenti yandagira ne tukola etteeka nga bamanerenda bonna abali mu Uganda abaagala okusigala nga bawola ssente balina okuwola nga bakyajinga amagoba ga 2.8% buli mwezi. Bw'owola munnaakakadde alina kuzzaamu emitwalo 280. Buli manerenda yenna anaakola emirimu gye wabweru w'ekiragiro ekyo ajja kuba amenya etteeka era alina okuvunaanibwa. Era bw'obanga weewola Minisita Kasolo ng'ayogera ku nsonga y'abamanerenda eno ababadde basussizza emize egy'okukwata endagamuntu z'abantu ne bazitwala olw'okuba nga basinzeeyo ssente. Manerenda be bantu abazze mu bizinesi mu myaka 5 ne bagaggawala nga tebakyagambwako. Manerenda ye muntu gw'otwalira kaadi ya piki akola emitwalo 5 n'akugamba tukole endagaano nti onguzizza piki eno. Era n'akola kinene nnyo okulemesa nga ne bw'oyagala osasula ssente okuzimalayo
otuuka n'omukubira essimu n'agamba siriiwo jangu enkya ku office siriiwo ebbanga litere ligende bwe liyitako lye mwalagaana atwale ppiki nti wagimuguza era abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe mu busente obwo obutini eri Manerenda abatafaayo eri munnansi wano we twakubirira gavumenti omulanga nga tugibuuza eri luddawa mu bintu ebikolwa nga bino kaakati minisita bw'ogamba nti money lending companies oba obuduuka buno wabugalawo tebulina license ekibuuzo kiri nti ezikyaggulawo ne kaakati zikolera wa zijjawa license ezikkiriza okooperatinga working license zivaawa okubanga bakyali baggale lwaki wakyaliwo abaggule lwaki wakyaliwo Manerenda shops oba branches eziri mu kuwola bannansi saawa eno nga ziriwo illegally tezirina license ezikkiriza kubaawo ekyo nno nakyo kibuuzo kinene eri gavumenti okuba nga ate erimu ebitulituli nga bwe tugenda maaso n'okwogera ku Manerenda mutuyambeko ne ku basajja abalina bu apu buno simanyanga bumala X simanya biki n'obulala bu apu obwo buli ku mutimbagano omuntu yeewola emitwalo 3 n'afuna omutwalo gumu mu 8 ku mobile money bumusaze omutwalo gumu mu 9 ne bamuwenda ku 7 ne bamwongera amagoba agakubisaamu sente gubadde 15 baagala asasule kumpi emitwalo 8 obubbi obwenkukunala obutuusaawo bo kakodyo nako gavumenti kukama mu bannansi sente kubula kubatta nga bwe mulowooza ku ebyo mulowoozeeko ne ku bintu bino ye kyekyo ekireetera ennyo abantu okwewola okumu mutereeze ekonomi y'eggwanga kubanga kyekifuuse ekizibu oba oliawo eri bannansi musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Honorable Ssemujju Nganda agenze maaso n'okubeera nga akaawa ku lw'etteeka lya court martial wuliriza kati abantu baddeyo kooti z'amagye amagye agamuhoozi nno ziba zibawozesa muhoozi ye amala kusingisa musango nga tonawoza yagamba Dr. Besigye n'omuti kwe banaamutugira yagufunye dda kaakati abaka b'NRM bakifeesi b'NRM abatula mu paalamenti tuna bakifeesi abali enakawa ne bakifeesi abatula mu paalamenti ne bagamba nti kati muhoozi katukuyisize etteeko tekikubonaabona ekirungi ne bwe yagamba nti wa crown mu Luganda yabeera ki diikuula yagamba nti badiikuula kati badiikuula b'NRM ne bayoleseza ddala obwa diikuula nga bayisa n'etteeka libataasomye abasinga obungi ne bagamba nti kati amagye gaddeyo ge gaba gawozesa abantu ababaka abo nga PFF tuli mu bufaananyi bwabwe tuli mu buteekateeka twagala eggwanga lyonna limanye babaka kyabo abeewandiikidde chapter namba mu kitabo saawa lino tukyajjukira abantu abaliwo ku lwobote bagama abaabonyabonyanga abantu kati ku lisiti mugateko bakifeesi abo baddamulira mugateko n'abaka b'NRM abayisiza amateeka gano ne bwe tulibeera nga tufudde basigalewo ebyo nno bigambo bya Ssemujju talina kigambo kiwoomu na kimu eri bantu bano naddala abayisa etteeka eryo kaakati njagala nkuwa ebigambo bino owulirize abiwulirize kati bano bannamagye ba Uganda bakola ki bali mu kulwanagana na kifaananyi okitegeera kubanga tosobola kubeera nga oli well trained oli kudana ddene nnyo ne bakuleetera futu soja wa NUP omwana omuvuzi wa bodo wawali takolangana ku mukyaka takolangana ku busikautu emundu ne bogimuteeraawo okitegeera tasobola kujawula nti obeene obweti nowaga nti kati gwe oli munnamagye you are stupid baka bayina babatendeka teri naye embeera y'okuba nti ensi buli wegenda ng'eyonooneka bino bibeerawo bw'okyali mwana muto Fernando zange tuli wano tuli mu byafaayo bino Obote yabikola yakola amendment mu tteeka ly'amagye Obote yabikola era bannabyabufuzi abaaliwo ebiseera ebyo nga bonna bakwatibwa Amini n'abikola balina ng'ekitongole bakitanga state research nga state research amanyi kyekola egenda ewa Muhammad Luswa singa baba gwe baagala kati nga state research egera Luswa taliiwo ne bateeka ekisosonkole ky'essasi mu kayumba ku kayumba ke waggulu enkya ne bakeera ku makya
Sawe batugambye oyine mundu ne patulo mukaaga ekyalo kyonna ne kisasamala batugambye oyine mundu ne bakutwala okitegedde kati waita ina ku bbiri abaaza ne bakola ki ne bajja abaaza ne bajja ne basanga esasi mu kiyungu kati naye ky'omukisa omubi bano kye balina kyate kati guno omulembe gw'abaluuswa gwogulabayo nti obeera oli mwogezi wa poliisi ozze ku media center ogenda kwogerako eri eggwanga nga tonnafulumya kigambo neki bannayuganda ebitundu 9 ku buli 10 ne bategeera byogenda okwogera era nze bw'olaba nga nsirwadde okutuuka ku ekyo nyenzijja wano nga gwe kagogo wategedde dda nti ngenda kuyita Seka Kamyuka naye agenda kwogera bino na bino wiiki ejja sikomawo ebyo nno bigambo bya Sheikh Kamyuka wuliriza omukulu ono naye byayogera. Take note into wave ya 2021 NRM yaji down playing Bobi Wine ne mutwala ngo omuyimbi era ababaka nupo bwe yajja NRM yayiteswa ntegenda bajjayo kakati this time tebasobola kukiriza embere edeme kolechi eberewo naye ate n'ekirala obolaba embere y'ebyobufuzi eriwo kati odds zonna zikulaga nti tujja kuyana kalulu ka mazima na bwenkanya kakati President Museveni yebuuza Bobi Wine amaanyi ag'okugenda mu kalulu ng'amanyi nti tasobola kawangula mu mazima n'obwenkanya agajjawa kitegeeza akalulu ate n'addamu n'agamba mbu it's a protest vote amanyi nti tasobola kuwangula amanyi nti tebasobola mulangirira amanyi nti all the odds are against him naye agamba nja kagendamu as a protest vote so kitegeeza ayina ekirala kyayagala mu kalulu akalulu takagendamu as the end in itself naye ayina kyayagala kiviire mu kalulu era kyoboolaba President Museveni several times abadde ayogera ng'alaga nti abazungu bakulegana ne Bobi Wine so alaba nti Bobi Wine ayagala kwesa akalulu nga spark okuleeterawo abazungu balwanyise gavumenti bakoleki bagijeewo kyoboolaba alina okulesa eryanyi lingi okulaba nti akalulu kanaatuukira nga n'abawagizi ba NUP tebakyalina confidence egenda mu kalulu so that spark Bobi Wine gye yandyagadde eviire mu kalulu abazungu bajje oba balumbe Uganda oba balumbe gavumenti ya Museveni bagijeewo babe nga tebakyasobola kujja nga tewalina justification ey'abazungu okujja either okulumba gavumenti oba okulumba Museveni n'ebintu ebirala bwebityo n'olwekyo it's about the state survival it's about the NRM survival okulaba nti esigalawo bino byonna bye bakola biri calculated ate n'ekirala they respond to kuba ye Bobi Wine wagamba nti protest vote asobola n'okyogera nga it's just a slogan naye President Museveni takitwala as a mere slogan yebuuza what is the meaning behind the protest vote what is the message bwagamba nti tujja kubayisa amegaali ye takitwala ng'ebigambo bya street nti kuyisa amegaali ye yebuuza kiki kye bategeeza what are they trying to mean what is their interest what is the confidence bwe bakwata Eddie Mutwe ne bamutokyalinga novayo n'ogamba nti ne bwe munaakola mutya tetujja kukkiriza era tujja kusigala ku mulamwa yeebuuza eyo confidence ogijjawa and that's why every time olaba nga level terror oba violence against the NUP supporters esigala nga yeeyongera kubanga baagala they want to break that spirit they want to break that courage kubanga balaba nti eyo courage it's not just within them naye balaba nti waliwo ekirala ekiri emabega ekibaweereza amaanyi okwactinga nga bwe ba acting n'olwekyo akalulu kano Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli kusinzira okujja ensonga semasonga yenzedde ni abatuusako ensonga ngezo njagala obagaliza abyemu njagaliza banywanyi nalukola tumuse mu ssala zaffe wali yamanyiwo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.